Just like Dr. Jose Chameleon said in Chika. Hey. That is the title of the song called Moto Moto, ushering us into today's show. Nakuza mwezi nga 26 tuli mu lunaku lwa mukasa olunaku olwokusatu mwezi gwa Sebaseka mwaka 2024. Welcome to the show, ladies and gentlemen. Yono sumulula kigolo jukitelefone waka Buganda nga banafu abatabula batunda ttaka awo enansana officers abo osanga ne bayina ettaka buli ekuba erifuluma ekibuga Kampala obakubira koko balambuliza bwerere ebisigadde ne mu then ne Buganda kombucha kya kunywa, you must be 18 and above. Yanga wetegerera sibya kukuta no wegezaako no gamba kati kino kyenjagala oba kino kyenjagala. Buganda kombucha liko edduka erikuliyo kumpi nabo akawungeezaawo nga wennyukidde ng'olabe bigenda mu nsi eno yonna osobola okwenyera mu munnange. Be bateeka mu ssente agenda kuba batuvuga paka ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Tweyungeko tutandike. Good morning. Ali mukugeya galubindi zonti za maaso za malala kati ali mukubuza za short lens middle lens. Tasobola Bob, tasobola kizibu ky'abakazi obuzibu bwo kiro kyo ine ebigambo kizibu ky'abakazi kale kye kizibu kyaffe nekyo ine hafize nagamba Bob tasobola hafi nagamba nyabo ize muntu goyina okwesigama kuwa awesigamye mu bbanga n'agwa lumu amanya kwatira womanyi ebigambo bya Bob kwe kugamba short lens middle lens. Nkugambye Bob tasobola bansala omusuwa ibane wachimfa nawe wachimfa nawe nze ndetse rugambo lwange luzeeyo lukutulemu osalaizako banne ebigambo nga bigambo byo wamma tuli ku dakika 5 nza kaita kusaawe bula kuno tutandika nga tuyo matandika mpuliza nno bubi ko kirabe todanga muzunza lugambo ate nga munno tabyogedde bimusalako abantu bandi sasa kubera muntu wali muntu ageya naye kale tutandike tozega oyagadde ntandikire on a lower note tandikira awo screen ako buzibu nako oyagala ku shininga banange Ekiri mu neighborhood kati Chameleon akayima moto moto yagenda nakayima mu Luswahili ate wali nanyiga mu Uganda kati alinga yali agamu nebiri Kenya biso tuke Uganda nebiri Uganda biso tuke Kenya echeka Kenya ina abavubuka yokka abavubuka Kenya bayina lofa abafe bayina alo bangabwa alo tuteredde kawo abafe balo obase ekyo tulina abavubuka abakyama besi mu buvubuka wamma omayenda kyo bono sanga omutunga gama fe bavubuka banna tulina awo omusajja ngambula badda nenga akyali muvubuka kati abavubuka ne batya Nibate okuyingira mu space y'abakadde balaba besibawo. Kakati munamu mugenda okujjukira ndi oli muvubuka nga ate okaddiye. It is actually the government of Kenya versus the youth. Tekuli nti gundi yakulembedde. Kati naye president assumes it kuliko abakulembedde. Anne era wamulabyeko mu kifaananyi anywhere. Asobola okuba buli kimu kibaako omuseesa naye tekiriiko nti gundi yagambye tusonge. I know wano munnange babawo ekibeera nga bafuna gwe bateekako ekiso ky'embuzi buli omu gundi yatukoledde bwati gundi yatukoledde bwati. Olunaku olw'eggulu byatandise abaana bali mu paliamenti ya Uganda kuba akafaanyi bali ku kizimbe kyaffe kino ekipato kyetuli mu kubonaabona nakyo bulinaku nkiyitako n'ekirambula ekya paliamenti ekipero kimanyi. They don't want bana ekigende wala mulinnya erya Yesu ng'omwogera tomugumiza. Eggulu twaza ne tubagamba yabadde day 6 Adam Soko Jyokanike yabadde day 6 nga abana Kenya bekalakasa olwa emisolo emipya kakati munnange emisolo egyo bagifunira ne biiru financial bill 2024 kakati munnange olunaku olw'eggulo yabadde ina okuba nga eyisibwa yadde ina kuyisibwa lunaku lwajjo era yayisibwa wakati mu bantu okulumba parliament abana bagirumbi anti abana bategedde nti parliament etudde lwaliro bino ebyaffe byetuula mbu togikwatako ne babaana bagikwatako ne babakkiriza kufuluma naye nga baade bamaze okukola ki ogikwatako kati nga kirindiridde ne saa zino kye kirindidde president giteekako signature
lifuuke etteeka. Naye Lutonga anaaba mu kakalyo jiiza kuba egundi ebakoze. However gye byatandikira President yagenda najja mu koobumu buno yagamba kala ajjeewo omusolo ku mugaati ajjeewo omusolo ku butto ku bintu ebitonotono ebikozesebwa waka abaana ne bagamba jjawo buli kimu yonna yonna tujagala financial bill yenna ebeere cancelled munange ne bajjanga beekalakasa day one day today's webuke eggulo bwabadde day 6 nga bannakenya bakyekalakaasa lwa biiru eyo kaakati munnaye ffe twawadde tubirabira ku mutimbagano naye kisookera ddala nga tutandise opinion yaffe nga tugamba mbuno naffe ne Bolivia byebimu emisolo giyita nga bannakenya tugamba mwe musirike n'okusirika musirise ebimwa mwabe Bolivia temubisobola bino mubirabe bulabi munnaye twabadde nga abalaba firimu internet nekola epaka kya naginza buli ku TikTok nga bebasinga kutambula okufaako obufi olwo omwana yafunye bomba nga buli bakuba tia gas gwafuira tia gas na yes apparently you know with the Twitter if waberawo hashtag trending bogenda nobera part of the hashtag etambula nejjula ensi yonna kati kye basoso freezing abadde Twitter olugamba ne lutuggwa ne batusalirako paka zonna apps zagenze nga internet yonna nebeera down oba kimadiriza be basibye ne internet teita waabwe beba ina amanyi ga internet yaffe nayo so kakati ade balina ogiblockinga anze we nalabidde amawulire ga NTV Kenya ngolooza biringa ebiwedde naye nga bitandika butandise ate wayo tweet genda beje bukeeredde mu kibuga ekimanyiddwa nga Githurai nga amaje gakyali ku kkubo now nkwadde preamble naye gye byatambulidde actually nadde gyamanye mu mawulire abantu bameka abali injured n'abafudde sometimes because it involves human life oba oyagala omanyi bitambudde bitya nga tebamanyi na namba ntuufu abantu bameka abakalumizibwa Kenya eyina counties 47 naye obwegugungo bwatambudde paka mu counties 35 okuli ne Eldoret president gyava era eyo bayokyezaayo banka ne bokya ne motoka za government eziwerako busungu Abanakenya ekintu kye bakoze ekifene ekyatufrings that made us freeze kuyingira parliament yayo kugambe bajesoze mama Anita Amongo wabe nayita waggulu mu chopa walabye ambulance yafulumiza ababaka ne bagigwako neloza abaka be Bolivia balowooza bagamba basobola batuze Bolivia bagigonza simwe muli abazeeyi democracy abantu process ya democracy y'abantu eriko walako ayinza okundabiza abakadde be Bolivia ng'abaana basazeeko omwana bwa Anai, anyway, kakati bagenze balumbaganye police stations ezenjawula because for the past 6 days badde bajja bakwata abantu abenjawulo nga bademanding abantu babo kubeera nga bateebwa we before nga internet tennaba kubeera kugibwako nabadde ndaba every person gwe babadde bawamba nga bagenda nga babakoledde obadde nalabeko ne Bobi Wine nga sharinze yasharinze be Kenya bano baneiba wano Kenya tutambuzawo bigere oyagala omanye mbuno Kenya kati abasuubuzi be bamanyi ekitegeeza Kenya okubeera wano now then munnange twabadde tuli awo nga ame ejje lyabwe Kenyan Army ngefulumiza ekiwandiiko ng'ekootinze constitution ebagamba baveeyo basobole okakkanya emirembe ffenna tukimanyi amagye bwe gavaayo amagye galina kukuuma nsalosalo galina kukuuma nti Uganda gavaayo nga Uganda yatakinze Kenya Tanzania yatakinze Kenya bwe bityo naye amagye bwe gaviirayo nga bintu bya munda mu ggwanga biba bitabuse naye ne bagamba bavuddeyo nga following a constitution okulaba nga bakola emirembe mu batereza emirembe that was the press release eya ejje lya Kenya gyafulumiza now president yasoose naye n'ateekayoko ka tweet ne kamufuukira ka tweet paka obudde awo ndowooza bwakiro we yafulumiza n'akola press n'ayogerako eri eggwanga
n'agamba kale gavumenti kale badde inamu obuntu bwayo n'abavubuka obutonotono ate era bwe batusuubiza ddiwe tojja tugamba president we Kenya agambye agenda kwogera n'avuka era bebaza okubeera nti no they know what is or they follow what is happening in the country era bali ready okutuula boogere nabo n'agamba naye ku kyeyalabye emisana bino ebintu mulimu bannakigwanyizi mulimu abatandise okuyisaamu ebyabwe kuba ku kyabaddewo ekyeggulo tekisobola kubanga kyavudde just ku misolo busolo obusungu bwabadde bungi kino kyabadde kiruke kiri financed waliwo abaali baalinda edda etete then bakyeyungemu munnange bw'atyo n'agamba bagenda kukola kye basobola nga gavumenti baawule mu bantu bano be batumye n'abalwanira omusolo kati awo buli gwe banaasiba iyo yatumiddwa. Okay, that sounded like okay. Otugenze mu katabo ka master. Past paper. Awo master amuweereza kapepa namugamba soma wano eno line eno. Ayo stupid bimalanga. Munaye kakati bagenda kuba baawula abantu ebyo tubimalanga. Yeah, naye era waliwo ebwandiko binye badde bifulumya former president nga president okuno w'eggwanga lya Kenya yavuddeyo na Kenyatta n'asaasira n'agamba standing awamu n'abantu abalumizibwa era n'awoninga gavumenti eri mu buyinza bano abantu be babalonda mwali bawuliriza ate ne mutabayisa bubi. Bw'atyo ne Chief Justice Martha Koome tumujjukira bulungi nyeera mu kalulu k'e Kenya mukazi n'atameggwa yavuddeyo n'akondeminga abductions ne enforced disappearance z'abantu kuba obweddambuzi drone zeyeeta. Ayo drone zaatandise. Olwo tuli mu katabo kawo yakawandika nja kumukubuulira. Bw'atyo n'agamba bagenda kwongerayo court sessions hours ez'okubeera nti bano abantu bagenda mangu mu kooti babawulirize basobole okubeera nga bafuna eddembe lyabwe. Okay. Bingi nnyo ebyaperinze mu ggwanga Kenya abantu abafudde abalumiziddwa abanyumiziddwa ebintu ebyayonoonese byayonoonese. Kakati no munange batugamba nga kyali when it was when France sneezes ngani akachinga cold ya rest of the world kakati ne wano bwe kiri Kenya wabeerayo obwegugungo of course muna Uganda osobola okubanga leero ya nenki osobola okulya naye olunaku luli oluddako binzo obutaba byangu kakati eggwanga lya Uganda eggwanga lya Rwanda eggwanga lya South Sudan n'ebitundu ebimu ebya Democratic Republic of Congo bayingiza ebyamaguzi byabwe nga babiyisa mu ggwanga erya Kenya. Kakati jjukira Rwanda eri landlocked naffe tuli landlocked ne South Sudan eriri kitegeeza nti tulina mwalo kutugatta ku Semayanja. Kakati ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga n'ebyo bye tufulumya biyitaawo. Kakati Uganda obuzibu bwetwolekedde nga ebimotoka ebibadde bitwala ebyamaguzi okubijja eri okubiyingiza eno tebikyasobola olw'okwekalakaasa. Kakati ate naffe ebyamaguzi bye tujja wano okubitwala e Nairobi n'ebitundu bya Kenya ebirala nabyo tebikyasobola okuyingiza. Oba ontegeera bulungi. Era kakati abali ku boda e Busia bagamba nti nno oluseregende lw'emmotoka lugenda mu kilomita ezisoba mu 5. Wow. Abavuzi baddereeva bakayimirira wakati w'essaawa 8 ku 10 nga balinda okulaba kiki ekiddako. Kakati no munnange ekiriwo ab'ebimotoka tebannagaanibwa kuyingira ne bali wakati w'okufumiintiriza n'okwerowoozaako nti tusobola okuyingiza ebimotoka bino wakati mu kwekalakaasa. Era ng'okutya kwabwe kuli tisinga tuyingiza ebimotoka byaffe abasajja ne babyokya. Oba ontegeera bulungi. So kakati ekyo nno kye kikyali wakati awo ebyamaguzi byesibidde ddala era nga ebyentubulagana byandifunamu obuzibu oluvannyuma lw'okwekalakaasa. Kakati no munnange ekizibu ky'okwekalakaasa kuno kwe twogerako ate munnange kuli mu business areas eza Kenya kuli e Nairobi kuli e Mombasa kuli e Kisumu n'ebitundu ebiritaanyeewo ate ng'era by'ebitundu bino byennyini bye tutwalamu ebimotoka bino. Kakati awo nno bwe buzibu bwe
tukyagenda masula nga tusisinkanye nga Uganda obuzibu obwokubyo tusisinkanye mu kwekalakaasa kuno tulina abaana banna Uganda abawangaalira mu ggwanga erya Kenya era nga gye basomera kaakati oluvannyuma lw'eggwanga lya Kenya okugendamu okwekalakaasa kuno gavumenti ya Kenya yayimirizza okusoma era nga okusinziira ku statistics ze tulina abaana abasoba mu 7 be bataataaganyiziddwa mu by'ensoma kubanga amasomero gaggaddwa ekyo nakyo kizibu tukisanze mu kwekalakaasa okwo goyinza okulowooza nti nakenya bali bakoseddwa bokka okusoomooza okwokusatu ekitebe kya Uganda High Commission ya Uganda mu ggwanga erya Kenya yalumbiddwa neeyokyebwa oba kati yalumbiddwa waba yayidde kuba wegamba yalumbiddwa mba nina obujulizi waba yayokeddwa kakati obuzibu bwe tuwolekedde buli wamu nti abakulu mu ministry bakyatabuddwa ekisooka ekizimbe kyayokeddwa mu kaseera okwekalakaasa kwatandikidde kakati tebakinnakakasibwa oba kyavudde mu kwekalakaasa kuno oba kyavudde ku kirala kyokka ate ekizimbe ekyogerwako tubadde tukyalinamu kiddaabiriza bakakiyisiza budget kibadde kibulayo weeks okutandika okukola ki okusobola okuggwa kale ate kiyidde kakati munange minisita Okello Oryem era nga line minister wa ministry eyo y'amawanga ag'ebweru agamba nti katusuubire nti nno omuliro guno tegwavudde ku kwekalakaasa era nga guba gwavudde mu kwekalakaasa agamba nti nno bakivumirira ne sekuvumirira yenna bakivumirire buvumirizi obatumnebona akola ki the best you can do is kivumya naye nga bakyagenda masubira nga bakola ki banoonyereza era nga yatusuubiza n'atugamba nti PS era nga wa ministry ajja kubanga avaayo amakya g'olunaku olwaleero okubeera nga ataategeeza abakulu mu ministry omuliro ogwakutte ekizimbe kya High Commission ya Uganda gwavudde luddawa so ebyo nno byebiri mu ggwanga erya Kenya ddala bwe banga kale bakyokyeza bokya batulanga ki awo mwana wa boda we yankubidde essimu nangamba sayina gaako mu bulango